Alright. Yekolera itongwa gigange msembere mutambuzo obubaka nene ensonga tugimiringule. Eno si live bulaivu. Wabula eno gye bayita ggwanga mujje. Mu Buganda tubeeramu n'engoma gye bayita ggwanga mujje. Naye bw'etakubwa mu kiseera nga kino egenda kukubwa ddi. Bw'etakubwa mu budde nga buno egenda kukubwa ddi. Nsharingirako video gwe yakatwegattako tusimbulire wane n'ensonga tugijje mu ddiiro. Nkiddamu eno si live live wabula kana akaseera ke tulimu nga bannayuganda oba ng'Abaganda naddala ke bayita ggwanga mujje. Ntambulizaako video tono nakuba kaseera akazibu nga kana akaggwanga mujje. Tambuza video nzo gwange kwa kuna myo mumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba abamutembeeta ogwammwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda. Bw'oba osobola okkirizibwa okuntagingirako bwana Katikkiro wano. Zino ensonga zirina kuggwanga ffe Abaganda. Luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwekuula ffekka. Tewali muntu agenda kuva Buziba ajja ataakiriza Obuganda. Tewali muntu agenda kuva mu kabira ndala ajja ataakiriza Namulondo. Era ffe Abaganda ffe tulina okubyekwatiramu. Kakati oli bw'akugamba nti owemukira e Buganda ku lw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabakawo wemukira ddala. Oli bw'akugamba nti owemukira e Buganda ensonga za Ssaabasajja Kabaka ozikutte mu ngeri etaweesa Buganda kitiibwa naye ng'oli mu kuwemukira ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabakawo wemukira ddala. Wemukira ddala. Kakati ekimala kimala. Eno ensonga Abaganda ffe tulina okugyekwatiramu. Ffe tulina okugimaliriza. Ffe tulina okugiggusa. Tewaliwo agenda kuva mu kabira ndala kujja kutaakiriza bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tewali mululu agenda kutaakiriza bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubeera tewabangawo yali amutaakirizaako. Abaganda buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kubanga tugereesa n'okugereesa nti ayi Ssaabasajja Kabaka wendigwa woligwa. Mu kaseera nga kano ke kaseera akatuufu ak'okugwawo Ssaabasajja Kabaka akulandinge kataakiriza obulamu. Ssaabasajja Kabaka woligwa wendigwa. Ke kaseera mulage Ssaabasajja Kabaka nti musobola okusookawo n'oluvannyuma ne mukola ng'omufaliso najja n'abagwako yenze yeekolera itongwa. Tusimbulire wano omutuufu yaani? Owekitiibwa Ssebo Katikkiro nti mwagala nnyo ebitiibwa nange kankikuwe nkuweereko ne lisiiti. Ssebo Owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ekituufu kye kiriwa? Mayiga yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya kwewummuzaako. Ne Mayiga ali mu kututegeeza olwaleero nti kituufu Ssaabasajja Kabaka mukosefu naye si bwe bukosefu obutiisa muve ku bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo abeenoonyeza ebyabe. Omutuufu yaliwa? Oli yasooka otugamba nti yagenda kwewummuzaako Ssaabasajja Kabaka. Obona ali mu kutugamba olunaku olwaleero nti kituufu Ssaabasajja Kabaka mukosefumu naye muve ku bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Olwaleero bw'aba munnabyabufuzi eyeenoonyeza ebibye ye yasooka okugamba nti owange Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe buli butya. Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe n'omutegeezako nti Ssaabasajja Kabaka ali Bulaaya yagenda kujjanjabwa. Essaawa eno oli mu kumugamba wasooka tugamba Ssaabasajja Kabaka munsonyiweko ndi musunguwafu. Wasooka tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya kwewummuzaako ng'oyo Omuganda munnabyabufuzi gw'oyogerako amaze kukuteeka ku bunkenke. Oluvannyuma lw'okukulemerako ennyo n'okukulemezaamu omunnyonnyodde nti mulwadde kitegeeza nti mu kaseera kano oli wakuteeka ku puleesha okutubuulira ekituufu ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe. Tetubanga tukuuma lubugo nga Lubaale yabbibwa dda. Mayiga yatugamba nti Ssaabasajja yagenda kwewummuzaamu n'ono ali mu kutugamba nti Ssaabasajja Kabaka mukosefukosemu naye si bwe bulwadde buli obutiisa nga bano abalala be baagala okusajjula embeera. Tutwale bigambo byani? Tutwale byaliwa? Era munnabyabufuzi ono gw'oyogerako
nti simanya nakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo ogenda kekasoti abannayuganda nti ye mukyamu nti gwe w'ekitiibwa Katikkiro ye gwe mutuufu ng'ate essaawa eno okyusizza statement. Essaawa eno okyusizza statement. Otunnyonnyola nga bw'ali omukosefukosefu. Otunnyonnyola nga Ssaabasajja Kabaka bw'ali omulwadde ate nga gwe muntu y'omu eyasooka okutugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Bulaaya kwewummuzaamu, yagenda kukakkanamu, yagenda kusirikamu, yagenda kuwujjaalamu. Ssaabasajja yagenda kwewummuzaamu oba Ssaabasajja Kabaka mulwadde? Kati kyekibuuzo ekisooka, kuba luli watugamba yagenda kwewummuzaamu. Ate gye watugamba gye yagenda okwewummuzaamu, gy'otugambye gye yava agende Namibia okusobola okujjanjabwa. Ekituufu kiri nti ekituufu kye ki? Akakka akeeru oyagala kakumibwe? Obuganda oyagala butegeeza nti waliwo akakka akeeru akagenda okukumibwa? Kubanga wasooka kutugamba birala, ne mu kaseera kano otugamba birala. Emabegako watugamba nti alwadde alajje w'ebimuli. Munnabyabufuzi y'omu gw'owaayiriza oba Muganda gw'oyita munnabyabufuzi. Omuganda buli lwakubanja kabaka we ng'omuyita munnabyabufuzi. Omuganda y'omu gw'owaayiriza gw'oyita munnabyabufuzi ayagala okuzannyira ebyobufuzi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Y'omu ye yakuteeka ku bunkenke kwolwo Omuganda n'afuna okumanyisibwa nti obulamu bwa Nnamunswa tebuli bulungi, obulamu bwa Nnamunswa tebuli oke. Kale tusobola okukitegeera. Ssaabasajja Kabaka takyajjanjabwa ddagala Gganda. Ssaabasajja Kabaka alina obusobozi obusobola okumujjanjaba, naye waakiri Abaganda ne contribution entono nnyo gye bayita essaala oyagala baleme kusabira Ssaabasajja Kabaka waabwe. Bafunye amawulire nti Ssaabasajja tali bulungi, abasaba ne batandika okusaba nga bayeekolera itongwa be bagamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Gwe balina okugjamu ekigambo ekyenkomeredde n'ojja n'obagamba nti abo bannakigwanyizi beenoonyeza byabwe Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummulamu. Abaali musabidde ne balekera awo okumusabira kubanga emitima gyadda Abaganda mu nteeko. Essaawa y'emu n'otugamba oluvannyuma lw'okukuteeka ku pressure ey'amaanyi nti bannange byajja bubi, Ssaabasajja Kabaka yalwala alajje w'ebimuli. Enjuki ekitegeeza zo zisiiba na alajje. Ndowooza enjuki tesobola na kuwangaalayo yadde wiiki 3. Gwate ze ezisiiba mu bimuli, ezirya mu bimuli, ezinywa mu bimuli, ezizannyira mu bimuli. Naye Ssaabasajja Kabaka yabiyitako obuyisi ne bimufunyaafunya ne bimukaza ng'ekikoola ky'ataba. Omuganda bwe yamala okumanya nti alwadde alajje, still ne tugamba kale era katusabe kasita ow'embuga yatunnyonnyodde nti yalwadde alajje. Wakati mu ssaala n'obujjanjabi oba osanga Ssaabasajja Kabaka n'adda engulu. Ne tuddamu ne tugamba nti bannange tufunyeemu ebisulo, tufunyeemu ebyebikiro. Ssaabasajja Kabaka waffe alabika tali mu mbeera nnungi. N'ovaayo gwe omuntu y'omu n'otugamba nti yagenda Bulaaya kwewummuzaako. Essaawa y'emu oli mu kutugamba nti anti nedda amukosefukosefu naye bano baagala okusajjula embeera bakitwala. Kankubulira ekintu kimu ggwe Bwana Katikkiro. Bwana Katikkiro enkolagana y'Omuganda ne Kabaka we ya muggundu nnyo to the extent Ssaabasajja Kabaka ne bwalwala ssenyiga Omuganda n'akimanyaako kimukakatako okumusabira n'okumutijjirako bweppo n'okumujjanjaba. Kubeera still Ssaabasajja bw'abajjanjaba okuyita mu ggwanika lya Buganda, eggwanika lya Buganda lisuulibwamu Baganda ssente. Si gwe gw'ojjamu bujja Omuganda yakusasula. Nkiddamu, si gwe gw'ojjamu bujja Omuganda yakusasula. Naye buli Omuganda lwabanja Kabaka we, buli Omuganda lwayogera Kabaka we n'omutuuma amannya nnyaawo, bano bannakigwanyizi abatamanyi nnono, abatamanyi bya buwangwa bagenda kwonona. Kati kambuuze, gwe kyogamba nti ekyabatako kugende wa Museveni bamusabe ssente abagule ettaka mu Buganda nakyo kya nnono. Kya nnono za Buganda ssebo gwagala otusomesa ennono za Buganda. N'ekyabatako kugende wa Museveni nakyo kya nnono.
obanze yekolera itongwa agamba nti Ssaabasajja Kabaka aliwa Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe yenza asaanyaawo ennono za Buganda okusinga eyagenda ewa Museveni amuwe ssente agule ettaka mu Buganda oyo yakuuma ennono. Wallahi ya Mungu twagala Kabaka waffe nkiddamu tewali azannyisa Kabaka bya bufuzi era nkiddamu Ssaabasajja tavaako adiithi essaawa eno mwamugotagota adiithi eyo esuula gavumenti. Sinoonya kwagala kutwala buyinza nempitira mu Ssaabasajja Kabaka. Sisobola kwagala kutwala buyinza nempitira mu kukozesa okubanja Ssaabasajja Kabaka. Nedda tewali azannyisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bya bufuzi naye omwoyo gwa Buganda ogutafa ate nga naawe gwe wajja nagwo ng'otusomesa omwoyo gwa Buganda ogutafa guyina kutandikira ku nnamunswa guyina kutandikira ku nnannyinimu. Omuganda okwagala ennyo Kabaka we si musango si kamanyiiro naye kutijja ayagala nnyo Kabaka we. Gwe Mayiga olabika togwangako mu mukwano olabika eby'omukwano tobimanyi olabika eby'omukwano tobitegeera kyova olaba oli ne bwajja n'ekikolwa eky'omukwano okayita kabampaani okayita katijjo okayita kajanja okiyita kwagala kwenoonyeza bibyo. Naye Omuganda yayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka mutinka butinsa amutijja butijji nti ne bw'omugamba nti ssenyiga amuluma ne bw'omugamba nti eriiso lye kuguddeko akantu kyawalirizanga Omuganda okusamba ensika agenda anoonya eddagala eriva ebulemeezi. Ewaffe ebutambala Katambala n'akulemberamu ab'ebusujjuka Sujjulubinga n'akulemberamu abaawa bonna abaami b'amasaza ne bakulemberamu abantu baabwe kusamba nsiko nga tunoonya kadagala kawonya Ssaabasajja Kabaka waffe. Ssaabasajja Kabaka waffe yatugambanga nti temubongoota oyagala tubongootere mu bulamu bwe. Omutanda nannyinimu nannyini nsi yagamba Abaganda nti bannange temubongoota ddala ddala ow'ekitiibwa Katikkiro oyagala tubongootere mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oyagala tudde mu byalwattabazi nalumanya batubuuze nti mwakolawo ki Mwanga yafiirawa Muteesa yafiirawo ow'okubiri. Kati Omuganda bamuyite yalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Nkiddamu Omuganda bamuyite yalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Twali tufiiriddwako bakabaka babiri mu ngeri y'emu tuyinza kuriskinga ne ku mulundi guno. Y'ensonga lwaki bwe tukubanja Ssaabasajja Kabaka oba bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe tuba tetulumba ggwe. Mayiga tukwagaza atya omwana wa nnyoko ne kitaawo? Tukwagaza atya omwami wa mukyalawo? Tukwagaza ati taata w'abaana bo? Tetuyina kye tukwagaza era teri azannya bya bufuzi mu kintu kino okujjako ng'oŋŋamba nti Emmengo waliyo eby'obufuzi. Zino ensonga za bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bino ebintu bya bulamu bwa nnamunswa era nga tetuli beetegefu kubeera bamulekwa. Nkiddamu tetuli beetegefu kubeera bamulekwa mulundi mulala. Situgambye nti Ssaabasajja Kabaka imoto nti ye talina kuzaama oba talina kuzaawa. Nedda naye muntu nga ffe nga tuzzeeko mu by'obulamu naye gwe kyogamba taata wo wala myaka gya Ssaabasajja Kabaka omuwaayo bubi wa Katonda tojjanjabako. Kyogamba taata wo bw'aba myaka gya Ssaabasajja Kabaka omuwaayo bubi mu mikono gya Katonda olw'okuba ne bakabaka bafa. Omuwaayo bubi mbuuza ssebo omuwaayo bubi oba ojjanjabako. Then taata wo ng'omuntu bw'aba yeagaana okujjanjabwa ku myaka emikadde gy'aliko then lwaki Ssaabasajja Kabaka yaaba tajjanjabwa nga ne bajjajjammwe mu kika mukyabajjanjaba? Okuba n'akasimu n'obuuza abaana jjajjammwe akoze atya singa oba omulina taata wange akoze atya maama amize ku mpeke oba gundi amize ku mpeke. Naye oyagala ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ffe Abaganda tutuule butuuzi tuzinge emikono as if everything is okay wabula nga bwe twogerako
bano balabe ba Buganda, bano bayekera ba Buganda, bagala kusuula nnono za Buganda. Tewali ayagala kusuula nnono ya Buganda kusinga yagenze wa Museveni ajjeyo ssente agule ettaka ng'ate yeeyita Ssaabataka mu Buganda. Sisuubira nti nze ndi mu binnya eby'Obuganda okusinga yagenze mu State House ajjeyo ssente mwagule ettaka nga Ssaabasajja Kabaka nnyinimu taliiwo, nga fokasi y'Abaganda mu kiseera kino eri ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waabwe. Nimugende wa Museveni mwe ne musabayo ettaka ng'Omuganda abanja Kabaka we ye atayitaga kutuuka wa Museveni, ng'era Buganda tayagala gizimbira ku ssente ya Museveni naye nga ayagala kugizimbira oba kugikuumira ku nnyinimu na mu nswaliwo tusobole otuteekerateekerako omulala kubanga mwenna abaliwo mu kiraba ti Ssemakookiro akyali muto nnyo. Situli beetegefu kusigala nga tuli baamulekwa mu kaseera nga kano ak'okusoomoozebwa. Njagala okukutegeezaako ggwe Mmengo. Mmengo gwe abadde obuddukiro bwange, Mmengo gwe essuubi lyange nti statement ya Ssaabasajja Kabaka etiisa nnyo kamunyeeno etusenaasena, etiisa nnyo kamunyeeno etusombasomba, nga bw'ajja n'akolayo statement emu oba osanga abatusomba basobola okukwatibwamu akafansonyi ne bagamba abaana b'omusajja tubate, naye olaba tujoonyesebwa nga kitaffe akyali ku nsi. Teebereza nga kitaffe avuddewo ng'Abaganda ani agenda okutukumaakuma? Kitaffe singa avaawo ffe ng'Abaganda ani agenda okutukumaakuma? Era tuligamba ni mbu twakuumye bubi, nga yennyini gwe tugamba nti twakuumye bubi bwe tulaba wali yagannanamye ng'enjole ye eri mu mbugo oba eri mu ssanduuko. Tuligamba nti gutusinze. Bannange bino si bya bufuzi. Nze yeekolya itongwa gw'oyita ow'ebyobufuzi saasoma. N'ebbaluwa y'ekyomusanvu ndabika nze gw'olaba wano sigirina. Sirina kifo kyonna kye njagala kakubeera okukulira abayoola kasasiro mu KCC. Sisobola yadde okufuuka ambasada, sisobola yadde okufuuka RDC, sisobola yadde okufuuka chairman ero sifiri. Bwe nkubanja Kabaka wange lwaki nga nti nkuzannyiramu ebyobufuzi njagala wa neesimbyewo. Neesimbyewo musajja gwe. Omuganda akubanja Kabaka we mu mukwano omungi ennyo ng'omwana omwana asobola okubuuza ddadi mami aliwa, oba omwana asobola okubuuza ddadi asobola okubuuza mami ddadi aliwa. Omwana bw'aba asobola okubuuza ddadi mami gy'ali, ng'era asobola okubuuza mami ddadi gy'ali, gweoyagala taata waffe mu Buganda abule lino ebbanga nga tetwakitegerako ntagendedde mu mbeera nnungi, tuleme kuteekawo mbeera ebanja bujjanjabibwe, tuleme kuteekawo mbeera emulwanirira kyokka ng'okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka obukuumi bwe busookera mu mikono gya Katonda ne budda mu mikono egy'Abaganda. Omuganda oyo atijjukana y'ensonga lwaki ssebo oli Katikkiro kuba mu 2009 Museveni yali abawera. Nkiddamu, omuganda oyo atijjukana y'ensonga lwaki musajja gwe oli Katikkiro kubanga mwaka gwa 2009 Museveni yali agenda kubujjawo Obwakabaka, naawe oleme kufuuka Kabaka. Abaganda balwana Obwakabaka busigalewo, naawe n'osobola okufuukako Katikkiro. Olumala okwota lukugira lumansa amanda nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza Nasri. Bwana Katikkiro, kuffa Abaganda abaliwo essaawa eno tewaliwo n'omu alina lutalo naawe. Nkiddamu, tewaliwo n'omu alina lutalo na Mayiga omwana wa kitaawe ne nnyina. Tewaliwo Omuganda n'omu alina lutalo na Mayiga bba wa mukyala we. Tewaliwo Omuganda n'omu alina lutalo na Mayiga taata w'abaana be. Ensonga yaffe eri emu nti emirimu gy'Obwakatikkiro gikulemye okukwasaganya obulungi kubanga Obwakatikkiro bubeera butikkiro kutikkibwa. Omuganda akutikke
otwale embuga okutikke ozeeyo Obuganda mu kaseera mw'olina okukolera emirimu gyo ng'Omuganda agezaako okuwuliziganya nawe si nsonga oba mukambwe naye walisoose kwebuuza ki ekyamufuula omukambwe wasookeera kumubuzaabuza nga tonnanenya mukyala wo bw'ali mwenzi sooka weebuuze ki ekyamuleeta okwendeguza wasukka okumulumya ennyonta naffe bwe twakubuuza ku bulamu bwa Ssaabasajja weetooloola oba osanga twafuuka abakambwe naye nga tetuli bakambwe eri Mayiga ow'e Masaka tuli bakambwe ku Mayiga atudde mu ntebe y'obwakatikkiro atamanyi biki bikolebwa mu ntebe eyo y'obwakatikkiro atamanyi mirimu gikolebwa mu kifo mwatudde Katikkiro Abaganda abo boyita abatijja be bamu abaakutijjirako mwaka gwa 2013 ne bakukwasa ddamula era omanyi obuzibu obuliwo obuli mu kufuna ddamula Abaganda nga bakulemberwa ab'ekika kyo eky'omutima sigamba abeewammwe wabula ab'ekika kyo eky'omutima n'Abaganda ngaffe abakwagaliza ebirungi era abaali bakkiriza nti amaaso ga Ssaabasajja Kabaka ye maaso moogi era ffe twalina okulwana okulaba ng'okwasibwa ddamula kubanga maaso moogi amaaso ge gasobodde okulengera ne gakulondobayo mu bangi nti jangu oweereza Obuganda naye maaso moogi olunaku olwaleero ali mu mbeera nzibu twagala naffe Abaganda tutaakirize obulamu bwa maaso moogi n'ojja n'otutemajjako ekigambo n'okitugonnomeka abo balabe ba Buganda kati nze Buganda ngifunyemu kati ennyo gw'oyita omulabe wa Buganda ate nga nze nafa mu 2009 nze nakubwa mu 2009 nze nalemazibwa mu 2009 nga naawe Frank Gashumba bwe yakulumbira ku live emu n'akuwemula nze najja yonna nali mbikola lwakuba ndi mulabe wa Buganda era nali mbikola kusaanyaawo nnono za Buganda nali mbikola kuggyawo mpisa za Buganda Mayiga tewaliyo muntu musiru ngaffe ayinza kutema muti kwatudde kubanga tukimanyi nti Buganda olunaku olwaleero yetukuumyeko gye twekweseemu omusajja aleme kututta ng'akimanyi naffe tuliko abaffe aleme kutukubanga abataliiko ayosira essaawa eno munnange kyekyo kye tuliko twagala kutaakiriza bulamu bwa nnamunswa kubanga obulamu bwa nnamunswa era stiru butegeeza kinene eri nga ffe Abaganda siwali Muganda n'omu ayina lutalo ku ggwe siwali Muganda n'omu ayina buzibu ku ggwe wabula obuzibu bwaffe naawe kwe kutufuula abatategeera nti ggwe mugezi omuntu omu era kwe kwefuula nti ggwe mukama waffe otuuke n'okubeera mukama waffe ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe kyali baddokke okubeera mukama waffe ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe ng'okola ekyo ekiwonya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe ng'okola ekyo ekikusabiddwa Omuganda naye ssebo oyogeza malala nze ndi mu butikkiro Ssaabasajja Kabaka nze mwana w'omukulu nze ffe tetugenda kulya butikkiro yo tetujagala era kuffe tewali eyagala kufuuka katikkiro tetujagala teri azannya byabufuzi mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka ku mbeera gy'alimu oba namusezi oba otaba mulogo obeeramu olulyo oluyeekera kubanga Ssaabasajja essaawa eno obulamu bwe bwetaaga kusabirwa obulamu bwe bwetaaga kutaasibwa noonya gwenzannyirako byabufuzi nga mbizannyira ku Ssaabasajja Kabaka gwe mwafuula mutyo munsonyiweko katono wali wano yes nkomyewo noonya wakuzannyirako byabufuzi nga Ssaabasajja Kabaka oyo gwe wagutawita gwe wafuula otyo Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okugenya wallahi ya Mungu
nga goli ku kimu temunteeka ku bunkenke Ssaabasajja Kabaka gyali mulamu abannakigwanyizi ng'embwa ennondire mu kiraalo buli akimya amata ewerekera nga gwemanyi abo balina ebigendererwa ebyabwe baagala ssanyawo Buganda baagala ssanya byabufuzi nga babizanyi kati nze yeekuli atagenda adde okufuuka chairman ero sifiri weebuuza ki ekindeeta emitaafu gino mu kyenyi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli okugamba nti njala muzannyirako byabufuzi ze tasobola adde okufuuka chairman LC firi wabula ogambe nti nzannyira ku Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi nga mu gavumenti ya Bobby tasobola adde okumpa okukulira abagogola emyala mu KCCA nkiwa talina wajja kunteeka saasoma n'ebbaluwa ey'ekyomusanvu sigirina kati njagala ekifo kya Mayiga nkyagaza eki oba nzannyire ebyobufuzi ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nfunirewa Omuganda bwakubanja Ssaabasajja Kabaka we uliziganya buwuliziganya naye nga tomulimbye sokompe ekyava mu kumulimba amagoba agava mu kumulimba era ekigendwa ky'okumulimbanga kibeera ki kuba otulaga nti gwe mutuufu otulaga nti gwe mugezi ninga wasooka kutugamba oli agenze Bulaaya kwewummuzaamu essaawa y'emu gwe muntu y'omu ali mu kutugamba Ssaabasajja Kabaka mukosefu naye si ye mulwadde nnyo atiisa ekituufu kye kikati tutwale kiriwa era ku Mayiga eyasooka ne Mayiga ono ani alimba mbuuza ku Mayiga eyatugamba nti Ssaabasajja Kabaka agenze Bulaaya kwewummuzaamu ne Mayiga ono ali mu kutugamba olunaku olwaleero ti Ssaabasajja Kabaka mukosefu naye si atiisa tutwale aliwa omutuufu yaliwa alimba yaliwa kuba Mayiga abo kulina okubeerako omulimba kakati tukkiriza katutwaleko omututwala aliwa Bwana Katikkiro tutwale Mayiga ki yagenda okwewummuzaamu oba ono mukosefumu buli Omuganda lwakusabanga Ssaabasajja Kabaka we mumuwe muve mu ebyo mu nnono zaffe obulwadde bwa Ssaabasajja bwabanga bwankise wanga fate twanoganga eddagala ffe twasambanga ensiko ku byetamanyiiko obulamu bwa Ssaabasajja buba bwankisa abakisizza omukono nga basobola okubikibwanga oba baabikibwanga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka si bulamu bwe yekka bulamu bw'Abaganda bonna nga naawe mwoli yeye ensonga lwaki oli Katikkiro ssebo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka si bwa Mutebi omwana wa Muteesa gwe kasita oteekako nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka senga obulamu bwe buyina kuba pasono ng'obulamu bwe buyina kuba bwa nkiso waaligambye obulamu bwa Mutebi Ronald Muwenda bwa nkiso teryamunonooza era y'ensonga lwaki erikwata mu maka ge totuwulirayo naye once omutaddeko ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka oyo si we yekka si wa famire yekka si wa Abalangira bokka si wa Abambejja bokka abeera w'Abaganda kuba n'abo Abambejja b'oyogerako bw'oyagala olaga ensi nti bamwagala nnyo nsiiba mu bo be bamu ku b'endaba bagamba nti si mutuufu be bamu kuba si mwana wa Muteesa n'ebirala bye bagenda bajejembukana ate era saabalabayo ku nguudo mu 29 nga balwanirira Obuganda okusigalawo ate era mu bo tewaliwo yagaziya Buganda baalifa abakopi Buganda sooka ogibalire nnyo ku mukopi nga tonnagamba Balangira n'Abambejja bawe ekitiibwa bakwase ngale empeweevu ne bw'oba owuliziganya nabo ne bw'oba onyiiza otya lwana nnyo okakkanyeeko ku busungu osobola okuwuliziganya nabo naye mu bya Buganda eyagaziya Buganda ye Muganda 29 mwekweka oba wali ludda wa musajja wattu nze naawe simanyi na gye wali ffe abatagaliza Buganda abaagala Buganda esaanewo ffe tuwali ku nguudo ffe twawambibwa ffe twattibwa oba singa oŋŋambye nti oyinayo amalaala eyo ewammwe oba ga muto oba gaani oba ga mwana oba gaani gwe wasindika ku luguudo
agenda alwanirira Namulondo ng'eyuuga olunaku ow'ekitiibwa Inginia JB Walusimbi lwe yagaanibwa okusalasizibwa kubanga ebyo yali ataka ku Buganda. Obuganda bwali buwambiddwa Abaganda be baalwana kati bonyumiza ababambejjabo waliwo ono gwoyogerako asiiba azina zidoolo asiiba azina emyewo jjoolo n'agenda mu ndongo neyeekyakalira ate weewuunye mu kaseera nga Ssaabasajja Kabaka abanjibwa Abaganda mu kaseera ng'Omuganda ayayana okulaba ku Ssaabasajja Kabaka omwana oyo lwasinga okukola emivuyo egyo. Era mulaba pressure bwe badde ssemu kubanga Omuganda juzi yalaba ku Ssaabasajja Kabaka we n'atebenkera naye abadde aluddewo okumulaba addamu naye wakati awo mu kutebenkera nga tewakyaliwo pressure oyo omwana takolangayo ku vidiyo ndala yonna. Oyo omwana tagendangako mu bidongo. Oyo omwana talabikirangako ku TikTok live. Abala mu kaseera akasinga okubeera sensitive n'azannya akazannyo nti mmwe mulowooza mmwe mumwagala okusinga abaana be ng'omulaba yeewojjoola. Naye ate n'essimu nenya lwa nsonga ekisooka wadde mu mbejja naye ate mwana naye wadde nga mwana waliwo ebiteetaagisa kukolebwa mu kaseera akazibu nga kano. Oyo musajja mirundi yakola statement naga kitaawo bw'aba mulwadde tozannyira mupiira mu lujja oyinza okugukuba ku bbaati ne weesanga ngosse kitaawo naye era sijja kumunenya nnyo bw'ate Ssaabasajja Kabaka aba muwambe abaana be babeera batya abatali bawambe. Era mbasaba mwenna famire ya Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja Ssaabasajja bw'aba muwambe kitegeeza oba osanga n'ab'omu nnyumba ye bawambe naye saagala onjuliriza abo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Oyo nze si gwe nnina okutunuulira ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nti ssanga lya mbogo ali eri azannya mu swimming pool ali ku bisaawe era ndani aliwa ontunuuliza oyo mumireko y'abaffe bwe mba ye gwe nnina okugumirako nga yalina ekyenkomeredde ku Kabaka nti bw'omulaba ng'azannya Ssaabasajja Kabaka abeera bulungi lwaki si amujjanjaba gwe nnina ate okuggyako hadithi n'obugumiro. Bwebabanga bo tebaliyo ani aliyo mbuuza ani ajjanjaba nnyinimu. Maama ali eno Buganda buli wabaawo embeera y'okubanja Kabaka emikolo ne gifuuka emikolo. Maama ali eno mu Buganda abeera ku mukolo nga taata bamulese ku oxygen naye nga ye ayina n'obumwenyeza asooka okumwenya ate era naye n'essimu nenya lwa nsonga ate nnyinimu bw'aba muwambi ate yoona aba atya omulamu naye era oyo tomuntunuuliza nti kwe nnina okujja hadithi engumye omutima ng'Omuganda kuba nnakugamba Mayiga n'abaana b'oyogerako bansanga ne Kabaka wange Maama Nnaabagereka yafumbirwa Ssaabasajja Kabaka mu mwaka gwa 98 yali 99 yali 98 ndowooza yali 99 kati senga yalwala awo mu 99 mwalijulirizaani kuba teyalina maama tetwalina maama ffe yatusanga ne taata twamumukuumira ntiddamu ffe yatusanga ne taata twamumukuumira sanga lya mbogo wa 22 gyokka. Kati gwe gwoyagala njigireko okwagala Kabaka okumubanja oba okusirika oba okumutinka eyansanga ne Kabaka wange eyansanga ne Kabaka wange gwoyagala nnumireko gwoyagala ntambulireko nedda mukama wange tewali akoyinako buzibu tewali akukakkanya naye Ssaabasajja Kabaka yatugamba temubongoota. Oyagala tubongooteremu bulamu bwa nnyinimu ffe yatugamba tetubongoota yatwawulyako nti temubongootera wano yatugamba buli wemuwulira akabiga temubongoota. Oba osanga ggwanga mujje tekyasobola kukubibwa Mmengo yeekolera gikube Fred Kajubirumbu ye gikube Ansiimwe gikube Kisekka gikube ani gikube. Saawa eno kyetuliko mukwano gwe gutuli obubi obweraliikirivu bwe butuli obubi
bw'oba otuvunaana kwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka waffe teka kempingu gunsinze bwe bw'oba onvunaana kwagala Ssaabasajja gutusingidde ddala kubanga ekituvunaanyisa olunaku olwaleero kwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'oli agamba nti ye nannyini ye kyokka nga yatusanga naye kubanga weewaawo wali minisita mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakomyawo Obwakabaka mwaka gwa 1993 naye si ggwe yali Katikkiro ayagala okuowuninga Kabaka yenna essaawa eno Baganda be balwana olutalo lw'ekiyeekera Ssaabasajja Kabaka bwe yaddumira sirowooza nti wajja sirowooza nti waliyo owooluganda lwo eyajja Obwakabaka ne bukomawo wadde nga tebwayina mutwe twamanya nti kasa tufunyeeko ekiwuduwudu n'omutwe gw'Obwakabaka tugira tugunoonya abazza Kabaka waabwe bw'oli mu kugamba olunaku olwaleero lwaki mundeetako olugezigezi lwaki mummanyiira Kajubi Fred Lumbuye nkulaba kw'oli musomesa nsanyusa okukulaba tuli boonoonyi buli lwemu weekube mu kifuba teekawo comment ogambe Lumbuye tuli boonoonyi kubanga yamira ensanafu n'akwatibwa ewatakwatika ate senga teyakwatawo singa Ssaabasajja Kabaka abaamulya n'olwaleero bakaaba maluma ekigambo Bayibuli egamba nti ekigambo kyali kigambo ensi n'ebaawo mwana twatera kyali kigambo kya Lumbuye ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero ku bulamu bwa nnyinimu olunaku olwaleero awo wennyini Fred Kajubi Lumbuye we watutuusa n'ofuuka kalakata erima emisanvu eyita mu maggwa sobola okutwerulira ekkubo naffe eriyitawo tulengere bulungi ebuziba tibannange we mutaakole bwe muti Buganda egenda kubeera bweti ebiseera ebijja weebale nnyo weebalire ddala Lumbuye abeera atya omulabe wa Uganda wa Buganda yagamba Ssaabasajja Kabaka aliwa Ssaabasajja Kabaka tali bulungi agenda okuggibwayo ng'empologoma baagala gikazanga taba none yagamba Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi abo bali mu propaganda ani mulabe wa Buganda ani alimbye Buganda ani asanyawo Buganda kati gwe mbuulira wakati mu kukweka Ssaabasajja Kabaka ng'Abaganda bakugamba nti ajjanjabwe nga tali mu kujjanjabwa ate nga yeeyongera ggenya naffe abali mu kumukubanja ani mulabe wa Buganda era ekituufu kye kiriwa ekibuuzo kimu ekiri mu live eno yagenda kujjanjabwa yagenda kwewummuzaamu ngende ne Mayiga aliwa ngende ne Mayiga ani eyagamba nti agenze kwewummuzaamu oba ono agambye nti yagenze kujjanjabwa mukosefukosefu Mayiga ky'omutuufu Ssaabasajja Kabaka weewaawo mugonvugonvu naye ate si embeera ennyo etiisa nga bano gye baagala okuteekawo okuzannyirako ebyobufuzi nga myezi giigi emabega waŋŋamba nti agenze kwewummuzaamu kuba Mayiga aba babiri aliwo alimba Obuganda aliwo azannyira ku Buganda aliwo ayagala osaanyawo Buganda era ffe olowooza ng'Abaganda mu kaseera nga kano akazibu ak'okunyigirizibwa ak'okutiisibwatiisibwa nga tuwambibwa nga ne kitaffe akyaliwo wadde nga balinamu akafansonyi tugenda kuddawa nga kitaffe avuddewo wammwe mulowooza nti mugenda kweyagalira emmengaawo nga beene taliiwo golowooza nti ffe information twagijjawa ti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi golowooza nti awaliwo abatuwa information nga bwe mulimba ensi balina ababakozesa eno muffe twali olumanyo olaba Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe buli attached ku buli mutima gwa Muganda nga ggwe Mayiga omwana wo bw'anaagwa kabenje olubuto lwo ne lugulumba ne lwekanga oba olwa mukyalawo oba nga bw'onaafiirwa kitaawo n'omenyeka ennyingo zonna ffe tuyina ekyebikiro ku Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka ali attached ku mitima gyaffe tukiwulira buwulizi nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi okeera bukeezi kumakya ne weebuuza bannange kiki nakedde bukeezi akiri bwe kiti embulira
emmeme sinduke ngenda okuwulira omutima guntundugga ngenda okuwulira nekanga ffe tukeera bukeezi nga tuwulira waliwo ekitali kituufu ne tugambe mmenga waliwo ekitali kituufu nojja n'owakana enkeera ate nodda omuntu y'omu yakola statement yagamba nti agenze kwewummuzaamu ate mukosefu yagenda kwewummulizaamu mu ddwaliro Ssaabasajja Kabaka yeewummulirizaamu mu ddwaliro ali mu ddwaliro ali mu kwewummuzaamu owaayi abaagenda okwewummuzaamu bawummulira mu ddwaliro gwe wagenda ku vacation e Dubai ne gwe sigenda kwogera gwe wagenda naye wali ogenze mu ddwaliro wali ogenze kwewummuzaamu waliwo enjalo wakati w'okwewummuzaamu n'okugenda ewa akasujja okunoonya obulamu n'okutwala obulwadde ewa dokita osobole okutaakiriza obulamu wali oswala ki oba kyali kiweebula ki Buganda okutegeezako ku Baganda nti bannange mu kaseera kano nzaaliwo Ssaabasajja Kabaka mukosefumu ng'ate ne mu mateeka amatuufu ku mukulembeze w'eggwanga ategeezaako nti bannange enfuluma eggwanga General Idi Amin alabika ye yasembayo okukikola bannange enfuluma eggwanga naye General Mustafa Adris yagenda okugira ng'akwasaganya eggwanga kyekyo ssebo bw'otugamba nti ali bulungi alyokke ffe gwe tutalengerako gwe tutakyalaba kituwa okutya kubanga yatutumirangako yatuwulizangako Ssaabasajja Kabaka yawadde obubaka bwa Idi David Musiri David Ssaabasajja Kabaka yawadde obubaka bwa Idi nini mutu yatuwadde na bubaka bwa Idi era tusigale nga tuli bakkakkamu kyokka ng'eyo ye communication eri wakati wa Kabaka n'Abaganda yegwe gwe yalekawo wabutuwadde tewabutuwadde ogasseeko togasseeko tukkiriziganyiza togasseeko then katukkiriziganye okwatemu ebyanguwa Ssaabasajja Kabaka tebamukuba bwami bukube ffe Abaganda bwaffe obwo bwami bukube ffe Abaganda bwaffe nze yeekolera itongwa gwanga mujje bannange kembadde neerabiddeyo namuliro guntwalaganya kanti ndiggwa kanga kwatire wano wenkyajingira munsonyiwe Abaganda temuvaako munsonyiwe Abaganda kembadde neerabidde eno gwanga mujje bwe mubanga ddala mwagala Ssaabasajja Kabaka wammwe bwe mubanga mulumirirwa Ssaabasajja Kabaka wammwe ng'era mukimanyi nti bw'agenda egyaffe giba giwunye tutegekewo olunaku tweyiwe Mmengo nga tubuuza Ssaabasajja Kabaka waffe oyo azze otugamba nti gyali naye si yali mu mbeera etiisa mutulage olekeraawo n'okukozesa ekigambo ti abavunaanyizibwa ku bulamu bwe ab'enkizo bebalangira abambejja anaalinnya mukyala we n'abalala abo bavunaanyizibwa ku bwa Mutebi kasita omuteekako ttayito nti Kabaka oyo abeera taata wa Buganda tumuvunaanyizibwako kyenkanyi wamma ssebo omumbejja ssanga lya Mbogo gwe kasita omuyitanga Ssaabasajja Kabaka omanya nga bw'ali taatawo nange ali taata wange wamma maama Nnaabagereka kasita omuyitanga omwami wo omanya nti nga bw'ali omwami wo era y'engeri gy'emu gy'ali omwami wa Zaawedde Abaganda tutegekeyo olukumba olugende Mmengo olubanja Ssaabasajja Kabaka waffe emmundu weeziri ayina emmundu ayina buli kimu naye ne bakatikkiro bedda Abaganda be baalumbanga nga basobezza baayinanga amafumu baayinanga obusaale naye baabalumbanga n'engalo enkalu era ne bamala ne babawangula ono tumutyako ki twagala Kabaka waffe kati buli bwe bakubanja Kabaka muzanyisa byabufuzi kati azanye biriwa kati mwogeddeko mubanjizza ngenda kujja mu constituency yawe oba ngenda kgenda ku bwerosi bwawe oba ngenda kgenda ku bwakansala bwawe oba ngenda kufuuka ddi minisita oyo gwenzanyisa ebyobufuzi saasoma sirina yadde ebbaluwa y'ekyomusanvu era sirina bwetaavu yadde oba okuzanyisa Ssaabasajja Kabaka ebyobufuzi
Abaganda omwoyo gwa Buganda ogutafa mugujjeeyo mu masanduuko gye mwagukukunika. Nkiddamu Abaganda mugjeeyo mukomyewo omwoyo gwa Buganda ogutafa gye mwagukukunika mugukomyewo. Kano ke kaseera akatuufu. Bwe muba mwagukukunika mu kyagi, bwe muba mwagukukunika eyo mu tterekero, kye kiseera tuli mu kyeya. Muyingire ekyagi mugjeeyo omwoyo gwa Buganda ogutafa tusobole okulwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe. Ate mbategeeza ono kati ka kibiriiti bw'atusimattuka mugenda kunoonya n'emunywa ku tuzzi. Kubanga abasajja bali mu kuzimba bwakabaka bwabwe mu bwakabaka bwaffe. Abasajja bali mu kuteekawo bwakabaka bwabwe mu bwakabaka bwaffe. Tebalina waabwe. Naye gye bayita ewaabwe babawanda lulusu. Ate ogamba oti anti Omunyarwanda nga ne Kagame eri abagobaganyi. Ogamba oti anti Omunyankole nga ddala naawe omanye empisa z'Omunyankole omutuufu. Omunyankole omutuufu yeeyisanga Museveni. Kitegeeza banoonya waabwe. Naye wakati mu kunoonya ewammwe soka weebuze basinze ku investinga wawammwe. Ewammwe we baagala okufuula ewaabwe. Ffe abalala tuyinza okuba tujja kuba ba mukisa nga twefiiridde mu kaseera ng'ako, nga twegendedde tweviiriddewo. Naye mmwe abalibeera abalamu mugenda n'okujulirira ffe abaafa. Mutwesiimisa. Omanyi kye kitegeeza okwesiimisa entaana? Mujja kutwesiimisa. Mbabuulidde mujja kukomba endagala Ssaabasajja Kabaka bw'abasimattuka. Kuba mmanyi obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bugenderako n'abamu ku bwaffe. Buli connected. Kitaawo bw'afa teweeyibaala. Oli bw'atematema kitaawo ejjambiya Kirimaanyi g'obadde oyita super power wange defender wange teweeyibaala. Mbabuulidde ffe tuli ku wanted. Tukeesa lukya ssaawa yonna obeereeyo ku leediyo Tone Kisuule n'ayasanguza nti yeekolera itongo olunaku olw'enkya lwe tumutabira abasajja bamukubye amasasi. Naye ojja kunneegomba nzaali emagombe nga Ssaabasajja Kabaka avuddewo mu kaseera nga kano singa oliba olemereddwa okulwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wo. Tica Fred Kajubirumbuye asiimwe ASP ne bannange mwenna tuteeketeekewo olunaku olw'okubanja Ssaabasajja Kabaka tululange. Ab'amaduuka ne mugeza ne muggulawo nga gali mu Buganda. Ab'amaduuka ne mugeza ne muggulawo nga tubanja Ssaabasajja Kabaka. Tulimanya nammwe baba batukinikikamu naye temuli Baganda batuufu ng'Omuganda omutuufu bw'alina okubeera. Yeekolera itongo ngenze.